Tulina omukulu Kajubi Fred Lumbuye ate aleese emission endala eyaweereddwa omukulu Mwami Muhoozi Agudde oluvannyuma lw'okutugamba nti omukulu ono yatuta obuvunaanyizibwa bwonna mu magye era nga muganda wange mukwano gwange nyongera okujjukiza nti kaakati ebiriwo si birungi nnyo gye tuli naye era tulina okusigala nga tuli bagumu weewaawo bano balina mission zaabwe endala balina ebyo bali mu kuyisaawo ne naffe tulina okusigala nga tuli bagumu tulina okusigala nga tuli banywevu tulina okusigala nga tumanyi kye twagala tulina okusigala nga twekutte nga twenywezezza nga tulaba nti eggwanga lyaffe litambula ate nga ligenda mu maaso tumanyi nti bino bikolebwa era tumanyi nti bino byakolebwa biri mu plan naye naffe tulina okulwana okulaba nga tubirwanyisa oba kiki oba etonya oba gwaka bannayuganda chance eno gye tulina nyagala tugikozese bulungi tutereze eggwanga tetuleka abasajja bano kwefunza buli kimu tetuleka abasajja bano kwegazaanya ng'abataliiwo ng'abatasobola kuyimuka ne tulwana tulina obuyinza bonna obusobola okulwana ne tulaba nga tutereza eggwanga ne tulijja mu mikono gy'abo abatasaanidde kubeera nga be bakulembeze baffe ate nga tusuubira bwe tukwataganira wamu kyangu nnyo gye tuli okutereeza byonna abo abalowooza nti nno tetusobola abo abalowooza nti nno bo be basinga abalowooza nti nno munnange beebyabwe byayitawo dda bonna tusobola okubajjawo era ne tutereeza bulungi eggwanga ate nga nsuubira bannayuganda baganda bange mikwano gyange akaseera kano ke tulina tukakozese bulungi mwe muyinza okulaba nga kino Museveni mbwe yawadde ono obukulu yamuwadde obuyinza muyinza okukiraba nga ekya just of Justin nga waliwo omupango oguli mu kuyitawo omupango ogwo tetugutya tubalage nti tukyali bagumu tubalage nti tukyastandinze ate tubalage nti tukyetaaga eggwanga lyaffe era tukyalwana kino tekigenda tumala mu maanyi ate tekijja tumala mu maanyi wabula twongera obajjukiza nti bannayuganda ffenna tukwataganire wamu n'amaanyi tulabe nga tutereeza eggwanga banange ffenna tukimanyi bulungi nti ono tasobola just bamutusibako busibi nti ono ensi temumanyi just bamutusibyeko busibi anti bo batambulira mu diversion kati adde akola ekibiina ky'ebyobufuzi bw'ate kati bamuwadde simanyanga bamuwadde obwa side simanyanga babuyita batya I'm sorry obwako chief commander ngera yakulira amagye ekyo tekijja tujja ku mulamwa ffe gye tulaga tumanyiyo kubanga bye twagala tubimanyi nga ffe abo tebamanyi bye twagala ate era tebalimanya naye ffe abaagala enkyukakyuka abaagala okulaba nga Uganda etambula tukyali bagumu abanywevu ate abasuubira nti tugenda funa ekyenjawulo era eggwanga lyaffe lijja kununulwa tutambule baganda bange tujja tuuka gye twagala otuuka era tujja tuuka mu buwanguzi bwe tuyayanira tetudda mabega teri yagenda tutiisatiisa wadde otuwunyamu nendo kuddita eyinza okuba nga njiye kubanga nakyo badde bakitegese nga temumanyi ono diddiggi tebamuwadde kifo ekyo nga bakimuwadde just kusaaga eyo mission baddewo kubanga mu constitution akimanyi diddiggi tasobola kwesimbawo mu bukulembeze tasobola kulya bonna bukulembeze nga ayise mu kalulu balina kukola ki balina kumuwamba buwambi kati ki ekizibu kiri bwe kiti Yoseeri abeena ne bamutaddeko pressure n'asalawo asooke ayimirize peace polegirigi atya kwe kujjayo omutwe omukulu ogwa diddiggi n'amufuula CDF mu constitution ya Uganda ne mu constitution efuga amagye teri muduumizi w'amagye akkirizibwa kwetaba mu byabufuzi wadde akadala ku byobufuzi wadde okwogerako automatically diddiggi baba mujje mu politics or active politics oba civilian politics baba mujje mutakkirizibwa kukola kintu ekyo naddira omuwizi w'obunyama oba promoter omukulu adda promotinga PLU gwe muyita Barugahari naye n'amujjo n'amuwa minisita kati bw'amuwa minisita kiba kitegeeza nti ajjeyo omutwe najjamu n'omutima nekisigala kiwuduudu naye kiwuduudu balina emirimu gye bagenda okikozesa awe tugenda okujja kati kitegeeza gwe njagala ombuulire ku bantu bonna abadde ku diddiggi ng'oggyeko balamu nenanyini n'omutwe ani omulago badde ekifo mu polegirigi taliimu bawadde abantu aba babiri abasigadde bona Museveni adajumali wano
babbi bawuzi ba bunyama tebalina byakukola kyovola bane minister abamu abadde mu DDG project abamu basirise gye basirikidde kati kitegeeza ekiwuduwudu bagenda kikozesa ki ekiwuduwudu bagenda kikozesa ki kale kati wulirize ekiwuduwudu kye bagenda kikozesa olunaku lwajjo obanga siragira ku lunaku lwajjo reshuffle yakoleddwa okukyusakyusa mu baminisita mwenna abadde ku social media ba comrades bannayuganda baagala enkyukakyuka bakola ku Twitter ku mitimbagano egy'enjawulo mukubye abantu ne mwonoona ligase yaabwe ne bafa omuli wasanya kalo Charles Peter Mayiga babadde basuubira okuba nti bagenda kubonekerako mu reshuffle ne bewudde bubaddeko abadde bagenda okuleberako mu reshuffle kubaddeko kale kyezikayihula mubadde mulya mu Lumbuye nga twogera nti onabadde mu reshuffle mwakuba kale kyezikayihula ne musula wansi mwakubye Mathias Mpuuga Nsamba ne musula wansi mwakubye wasanya kalo Charles Peter Mayiga ne muywa Windows ne mukuba bedi bwa Nika ne muywa Windows kati agama pesa ana gabadde buli lunaku gasubira okuba nti gagenda kujjira muki muri shafeyo de mwakubire mugayuwa Museveni kasitobako dent oba akakyafu konna nga ayagala kujja gyakujja tasobola kuteekayo era akugoberawo kati mwakubye abasajja abo bana bonna ne mbayiwa tebajjidde muri shafu mujjukira tebyo byonna bibaddewo bonna mwabayiye bweru kiki ekiddako era njala obe bazanyi mwenna abadde bakola omulimu ogwo ekiddako kyekiriwa ekiddako kikino nti Yoseri Tibahabulwa akimanyi nti ayagala kulietinga opposition ye opposition eri yagikuleetingira mu opposition ne ku luno twamulemesezza akozeseza tools zonna okuyita ku TV ku radio ku social media ngateeka blackmail n'okuvuma n'okunokola ki era kigaanya okukwatayo kati kyagenda okukola kiri bwe kiti nabagambye nti akabinja ka Mathias Mpuuga Nsamba baakawa ennaku 15 to decide okuleeta results oba nedda kati don't be surprised singa owulira nti akabinja ka Mpuuga kasaze ne kayingira mu PLO yo nkiddamu don't kubanga zino option baziwadde Mpuuga nti ekibiina bwe bakikubye ne kiyiika tulina option yokuba nti gwogenda okuliidinga PLO yo n'akabinjako kubanga PLO iwe bajjeeyo promota Balaam ne bamufuula minisita n'omuntu omunene ogwa Didigi ne bagutwala kisigadde kiwuduwudu kati ekiwuduwudu bwe bagenda kikozesa ki balina kufuna abantu babadde mu opposition okukiyingiramu bebatirize muli mbonabo bakole ekyamaanyi basobole okufuna okutuusa mission ya PLO iwe badde kati ku mission gye bawadde Mpuuga don't be surprised lwakuba nti ebyange byomboogera ate mbamba bisazizaamu kyekibi don't be surprised nga Mpuuga kubaza options bamuwadde kuba bamusamoninga n'agenda this week ng'etandika bamugamba jangu kiri bwe bakikulemesezza tusobola okukola transfer n'ovaayo n'ojja n'oyingira n'okolera PLO n'akabinjako so don't be surprised ngolabyeko Mpuuga bana in fact don't be bwe kiba kyetuusewo aizo luba kyetuusewo nga bakikuba bwe nkikuba nga bakola ki nga bakivaako kuba ffe tuwulize ndi naddiba nga ndi kudibaga bano bantu bana batufuula baabakabi ndi mu kudibaga kati tobeera nga ekyo kizze n'okyewunya nti kizze kubanga zimu ku options baamuwadde naye bifo nga tebannamuwa options zino sooka owulirize olunaku lwajjo lwabadde lwakuna ku ssaawa zaabadde ssaawa 4 mpaka ssaawa 11:30 mu maka ga Mpuuga ekyengera ku Summit View mumanyiyo kunaku lwajjo omukulu Mathias Mpuuga Nsamba
yayise olukuŋŋaana lw'abayeekera ba MP abayeekera olwatandise ku ssaawa 4 mu makaage lwakomekereza 11 mpaka bwe bwazibidde awo. Abakungu ba MP bano abayeekera batandise okujja wakati wa ssaawa 2-3-4 mpaka namba basigadde bajja lwakomekereza ssaawa 11 bulungi nnyo. Bano babadde mu nnamba y'abantu 20 abasobodde okugenda mu nnyumba ye ne bateesa okuba kweboogera. Bennasobodde okonfamingako olw'ensonga nti si kyangu nnyo ku bantu basinga obungi bajja beefudde. Mwadde Mathias Mpuuga Nsamba kennyini kabayita, mwaddemu Akali Amaggwa Sseggona, mwabaddemu Wanga Kivumbi, mwabaddemu Joyce Bagabemmanga, mutegedde oyo Joyce Bagabemmanga yabaddemu, mwabaddemu Hilary Kiyagga gumuyita Dr. Hilda Mani, mwabaddemu Abedi Bwanika, mwabaddemu Mbwatepama muyita Mbwatekama w'Entebbe Municipality, mwabaddemu Paulo Nsubuga ono yajja oli minisita yakwata muganda ffe n'amubuzaawo Kibalama, mwabaddemu n'omukyalo ono w'e Masaka Joyce Kakande Kikomeko. Abo benasobodde okonfamigako n'abalala abazze bayingira mpola nga beekwese. Kati mu bufunze enaba 20 nasobodde konfamingako bantu abo. Naye nannyini mmotoka eno mukulu buli wabayo meeting simanyi mwenna muyina omuntu gwemumanyi ono ng'avuga akamotoka katuka haliya enkola eri eyasookawo ng'eri USZ 043L. Nannyini mmotoka eno yenna nga wa Nuupu MP bambi okoze kyamaanyi nnyo okuba nti ate ggwe mubali enkuwassuka kuba buli meeting obeerayo akamotoka keeko kano kahaliya kano buli meeting yonna Muhoozi gyayita Museveni gyayita akamotoka kano kabeerayo. Namba plate tosobola giraba kati ne bwe ngizoominga nenzi ngikusomedde kubanga nkageredde emirundi mingi nnyo. Kano ko kabadde physically kano ke twasobodde okukwatako okusinziira ku mbeera nga bwe yabadde. Akamotoka kali USZ 043L buli meeting diddigi gyayita oba Museveni kano kabeerayo. Abantu bano kwa agenda kwabaddeko eyo offer gye babadde ey'okutwala over PLU oba okukola breakawe nga bayingidde mu kibiina kiri kye nabagambye either Besigye kyayinza okuleeta Lukwago oba Ssemujjunganda kubanga tebo batya okwanirivinga ekibiina kyabwe oba Mr. President wuliriza oba okukola kye tuyita retreat okuddamu emabega. Waliwo ka sinema katunyumiranga nnyo kaali kakikomera bakata retreat no surrender. No retreat no surrender. Kati bano baagala ku retreatinga. Kafilimu ako mwakala kalinga ka kikomando. No retreat no surrender. Teri kwewaayo ate teri kudda mabega. Ne kati bano baagala kudda mabega. Option baina 3 n'endala zisasobodde kuwuliziganyako kusinzira ku drone zange. Baina options nyingi lezo 3 zinasobodde okumanyako. Ey'okuyingira PLU, ey'okuyingira mu kiri ekibiina kye baagala okwebuzabuzamu nti si kyabwe kikulirwa ekiyinza okuleetebwa either Lukwago, Besigye oba Ssemujjunganda oba okola retreat. Ne mu retreat eno retreat mbagayo kafiri bakayita no retreat no surrender kavi move mugimanyi kitegeeza teri kudda mabega ate teri kwewaayo nebo bagenda balina option endala gya kwewaayo batya. Mr. President togeza oba tebakulya ensimbi n'okkiriza omusota n'ogumu gwonna okugamba nti kugenda kudda gwetonde. Mu kigambo kino retreat kitegeeza nti oba ekyobadde ekyadde kikututte kikulemeredde okomewo weetonde. Mr. President abasajja bano balina option ey'okujja okwetonda era balage nti wali mutaana gwonna naye mu budde obwakazigizigi balyoke bagire bati bwe bagende. Mu budde obwakazigizigi balyoke bagende ng'amaze okukola buli kimu ekyetaagisa munda muli kubanga banoonya kye tuyita internal rangozi baagala okuteeka muli nga kuba tukubi ekintu kye babadde bazimbira mu ndebbanga lyonna tukikubye nti kiyuza
kati bagala kozesa technique mbu badde betonde mukumala okwetonda ate badde mbazimbire munda bamale bakyali mu bbanga eritali tono nnyo. Kati Mr. President njala kusaba ekigambo kimu, with or without these Labour MPs we can, kubanga tuyimidde okuba amaanyi g'abantu. Don't allow anyone eyatulyamu olukwe to come back to apologize at this particular moment. We've suffered a lot. Ugandans have suffered a lot. Sikusubira nti ogenda kukkiriza apology y'omuntu, no. Wanu yanategeeza eggwanga. Nabasomesa omwezi oguwedde ekigambo kye bayita organized crime and organized criminals. I'm here to officially to tell you, to inform the public, that 60% of all Ugandans whom you call that they are honorables, church leaders, politicians, businessmen and women, bonna bali mu system ya organized crime oba ba organized criminals to the extent abasajja balina history wa bantu badde bacyankalanya ebibufuzi mabifuna mu ssente. Oyinza okikkiriza nti leero bannaddiini bakubira Kyagulanyi essimu nti ate munnange abasajja muli ba Luganda, abaganda botuula muteese nabo ensobi zibaawo bazze. Awo we bali bannabyabufuzi. Waliwo bannaddiini, muganda wange Kyagulanyi eddiini egamba sonyiwa, bano baganda bo anti munnange biki. Abannaddiini bonna bali mu organized crime. Waliwo bana b'ebitiibwa bali Emmengo simejjajja na simanyi ono jjajja wa Kikajjuli. Bonna muzzukulu munnange. Obuganda bonnalaba butya nga abaganda mulwanagana. Kabuliŋŋane. Abo nabo gye bali. Eriyo abasuubuzi nga bakola omulimu gwe bakubidde Kyagulanyi amasimu. Kiriza abasajja bano bakomewo muteese muli bandeemu abaluganda bitate byatika bano babyasa. Kati tetugenda kukkiriza. Mwina ne scriptures mutambuza ku TV ku radio mbu abaana bavuma bawemula. Sebo Museveni bwe yanyiiga ennyo yakwata mundu natta abantu akata abantu bameka. Kyagulanyi alina amakomera. Yabagambye nga ali ku radio Simba nti ekiseera kigenda tuuka bakwate ne mundu nga tebakyasobola kuwogerwako eyo time ejja. Ate tukibagamba ko bayita okumayuka. Wantu kyabaviira mu mbeera niyo okumayuka kujja tuuka babukubimpi. Kati bannaddiini mutuyambe. Engeri gye muferera mu ddiini zammwe muve mu by'obufuzi mutulekere twagala ggwanga lyaffe tunatera tujja bayita mutusabire. Bannabyabufuzi nga muli bikono mwakona muturekere eggwanga lyaffe tulikyuse kubanga lyabalimu okukyusa muganya ogenda ogwogera ku Museveni. Buli munnaddiini atikkirwa Museveni amuwa ebbaasa n'emmotoka eyo nguzi. Buli munnabyabufuzi omututumufu yenna ayagala okukola Museveni bamuzimbira akeeri n'afuuka musolooza eyo nguzi. Bajjajjaffe abeeka mwatuvaamu ne Kabaka ne muvaamu n'Obuganda ne muvaamu mwali Obuganda mwabulyamu enguzi musirike n'abantu abalala. Katumale okuzooganya Museveni eggwanga bwe linaakyuka tujja bayita mwenna tujja beetuna nga tumaze okulikyusa tukooya akamanyiiro. Omusajja Muganda, omusajja Munnayuganda ayagala Uganda yonna mufuukidde ekizibu. Kyokka ng'ekizibu kimanyi kibaddeyo emyaka gyonna. Omusajja alakutaasa ggwanga mufuukidde ekizibu. Lwaki mukozesa obuntu obutonotone okubufuula ensonga ennene? Bibuli ekugamba nti bw'olimala okubba nawe bali kubba. Abasajja babbye eggwanga nga beefuula b'ebitiibwa, beefuula bannabyabufuzi kumbe bajaale. Gwe lwaki ku myaka gye abasajja abakulu tebasobodde kugula ebibiina byabwe? Kubanga obwannanfuusi bayitiridde. TV ne zikera ku musajja ne zimukuba. Radio ne zikera ku musajja ne zimukuba. Buli kimu ne kikera kati tukooye tetukyagala kumanyiirwa. So mutegedde bulungi nnyo ekyo nkibannyonnyodde. Mukulu Mathias Mpuuga Nsamba n'akabinjako. Tayimu egenda tutuuka nti mukyasobola kugenda wantu wonna. Nze mbabuulira sikyalina mukwano munnabyabufuzi yenna. Era Mr. President bw'okola ensobi mbu simanyi bakomye okwetonda ogenda kuba weeyiya amanda mu mbuga officially era teri muntu agenda kusonyiwa. Bygone bwayise. Omuntu bwe yeeyambula tomuzzangako olugoye kubanga ekigendwa kibadde kyakweyambula kiteesibwa olugoye ne lunywerwa. Mbuuza. Empewo bw'ejja n'ekufungula kitegeeza nti yakufungudde teweesiba kwenyweza. Obwayise tebukyakoze eki tebukyazze. Bano baagenda tuyiye ekintu ekirala. Mukama wange bano abasajja baba basusse nga tebakusse osigazizza obulamu
tokkiriza musota gwe batuuza meeting buli week batuuza meeting ezi bateeseza gwe kati neeno baate tebagitegere tugenda gitegeera ene yatudde yesterday mu makali ku Summit TV wiki ne yakatuuza meeting ezi bwateeseza omuntu wangu Robert Kyagulanyi Ssentamu okitegedde obwayisi bwayisi ebayigoni za bayigoni kiba kigenze netogeza nokkiriza omuswaswangule gwonna kubanga bana basajja batemu ekyo nakyo nkivuddeyo kati ngenze ku kintu ekirala kati Bannayuganda abatamanyi nsi bwetambula kanji banyonyole essawa zino amagye makambwe ekireetedde amagye okukambwala kwe kuddira omusajja okuteeka omwana we n'amufuula omuduumizi w'amagye nga bo bannamagye abasinga obungi baludde mu magye emyaka ebintu bingi ebiri mu magye eno video temujjagira ku NBS ku TV ki ne waliwo omusirikale wa PDF ali ku ddaali ya sergeant nga yavudde mu mbeera n'akuba mukama we major amasasi agamutiddewo ku airbase Entebbe bwe yabadde amuyita questioning bamubuuza ebibuuzo yadde amubuuza ndowooza ne yadde alina obusungu bwe n'amuba amasasi agamutiddewo gwe basse ye Major Eric Nowamanya ajja kuziikibwa Mitooma eno temujjagira wantu wonna kati mutegere nti amagye makambwe Wasimuwe. Mumufunge kufunga hapo.
Oyo ye muganda waffe Kajjubi Fred Lumbuye ensonga bw'atyo bw'azoogedde bw'atyo bw'aziteesa ensonga. Abasajja bano balina omupango munene nnyo era nga bano batugumbuzi bassi baagala kutta bantu. Nze muganda wange nnyongera obajjukiza n'obategeeza kati eyo ye eggwanga nga bwe lirina okutambula. Tumanyi nti okusomozebwa kungi, bingi bituukawo era bingi bituuseewo, naye tulina okukkiriza nti pulezidenti waffe omulungi Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ng'alwanira wamu ku lwa bannayuganda, tujja kuba n'eggwanga eddungi eritambuza era tujja kufuna ekisinga.